Bannakibiina kya Forum for Democratic Change kiyite FDC bazzeemu ne bajjukiza gavumenti ku nsalesale gwe baagiwa ow'ennaku 10 okugulawo ssettendekero w'e Makerere. Nsalesale ono yaweebwa Dr. Kizza Besigye ennaku z'omwezi 21 omwezi guno nga yakayitako ennaku 7. Dr. Besigye yakkaatiriza nti gavumenti bw'etaggulawo Makerere baakukunga bonna bekikwatako mu ggwanga lyonna beekalakaase. University eggulibwewo mangu. Eggwanga lireme kufiirwa, abayizi baleme kufiirwa. Minisita w'ebyenjigiriza mu kibiina kya FDC Margaret Wokuri Madanda agamba kati nsalesale abulako ennaku 3 zokka era nga gavumenti bagiwadde okutuusa akawungeezi k'olwokuna nga bwe bateguddeewo Yunivasite y'e Makerere baakubuka ezankokola ku lwokutaano beeyiwe mu kibangiriza kya Freedom Square ku Yunivasite basonde obuwumbi 28 abasomesa bwe babanja wamu n'abo bonna bekikwatako nga ne poliisi tebagisosodde. Tukyalife ku mulamwa His Excellency gwe yayisa ultimatum gye yawa government nti oluvannyuma lw'ennaku 10 balina okugulawo university mu nnaku 10. Olunaku luno lukomekereza ku Lwakuna olw'eggulo. Tugamba nti government eggulewo university mu nnaku zino ezisigadde. Twagala abazadde abaana ab'e Makerere abasomerako e Makerere ffena abali wano bw'obanga wasomerako e Makerere funa mukwano gwo bona n'abantu aba diaspora mujje tugende e Makerere tugulewo Makerere tugenda kutongoza fundraising ku Freedom Square Makerere okutandika ku ssaawa 4 olwokutaano. Poliisi naye tuyinza ogitwalira ebbaluwa ne tugigamba nti olwokutaano tugenda kubeera e Makerere nga tulonkinga ki fundraising. Bannakibiina kya FDC bagamba President Museveni yasinga okutembeya ssente z'eggwanga ng'azeetikka n'azigabira abagagga nga Sudiri ne Zisako era nga tasobola kubuzaabuza ggwanga nti tasobola kusasula nsimbi zibanjibwa basomesa b'e Makerere nga bw'aba talina wa kuzijja atole ku nsaasaanya y'ennyumba y'obwa Pulezidenti ey'obukadde 600 buli lunaku. Ba lecturers bano bagamba beetaaga obuwumbi 28. Obuwumbi 28 gavumenti eno tesobola kugamba nti tezirina kubanga tugenze tulabanga bawa abantu ssente kati nga Mwami Sudiru bamuwa biliyoni 2 omuntu omu naye ate eno Makerere University eyamba abantu bangi nnyo kati gavumenti tesobola tugamba nti terina biliyoni 28 zesobola okuwa. Bano bakinoganyiza nti ssemateeka wa Yunivasite y'e Makerere akirambika bulungi nti Pulezidenti abamukyaze era nga taba na buyinza kugalawo Yunivasite nga n'abayizi bamukuba dda mu mbuga z'amateeka. Mu University regulations Mwami Museveni waliwo provision title ye visitor. Kyova olaba nti akakiiko ke yasizaawo bakayita visiting committee. Nga visitor talina buvunanyizibwa talina buyinza bugalawo University. Ssettendekero w'e Makerere zaggalwa enfunda eziwera nga mu 2011 bwe yaggalwa ku biragiro bye yali Ssaabaminisita John Patrick Amama Mbabazi abayizi baakuba gavumenti mu mbuga z'amateeka era omusango ne gugisinga n'eriwo obuwanana bw'ensimbi abayizi ze baali bakozesa mu by'entambula. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria amalindirire. This is Kingdom TV.